abalungi be basinga obungi ababi. Abalayi ba Dream TV, BTV, n'abatuliza ku mpawo za Impact FM, tusanse okubanga ate tuli ku TV yo okutuusaako program yaffe Enganzi. Abalungi be basinga obungi ababi. Mumanye ensonga abantu mubasabe gavumenti zaabwe ze bagenda okukozesa nga mubayingiza gavumenti. Tumanye buli muntu agenda okubeera mu gavumenti eyo. Tumanye nti abagenda otufuga be bano. Naye ebyo byotulimbalimba tumale gagenda mu kintu. Kubanga oŋŋambye mbwe enkyukakyuka. Kubanga enaremu aŋŋambye nti emyoga. Kubanga DP eŋŋambye mbwe truth and ki. Kyogamba slogan ye NRM myoga. Yes, slogan yaabwe ki. Simanyi. Future. Securing the future. Oba. I don't know. Kanto embuze. Ebe ino kuchuka. Philosophy echuka. Oba philosophy ebere mbwe titechuka. Na efe. Slogan. NRM. Muteina philosophy. Wade DP. Wade. Philosophy chechimune ideology. Almost nayenga bilinengereje byawukana mu katono. Kati nga kanko example. Obukatoliki. Katutwale nti philosophy. Tebukyuka. Olide? And ate ate moto zaabo zinzo okukyuka. Oba ideas. Ideology. Idea and kakati. Tufunya abakatoliki. Egwanga lino kuba ne philosophy. Ibwanje? Egwanga nga Uganda lino kubanga lina philosophy kwe litambulira. Yes. Obanga Africa yonna. Do we really? No, let's look at Uganda. Uganda ina philosophy. Terina, ate eriwa. Singa togimanyi. Ne mukulu. Kati namwe oluusi mutuyisiza bubi. Okkiriza otya okubeera mu ggwanga emyaka 10, 20, 30, 40, 5 ngo kintu gwokimanyi naye ngolaba tekiriiwo n'otagamba nti naye bannange nange kanzambale ngende mu parliament at least nkyuseeyo ako ndekenge eggwanga lino nditadde mu philosophy yaalyo liko lino tambula. Kati tuli mukazi. Ni mukyala. Ebizibu by'abakazi obimanyi? Ebisinga mbimanyi. Olowooza osobola okukyuka? Ofuuka omusajja olwokuba obimanyi? Sisobola kukyuka kufuuka musajja. Kati nange nazaalibwa nazaalibwa bwegende bweru bambuzi ovaawa nti mu Uganda oluza nina ekyokukola. Sina kyakukola. Oba Katonda yansibira wano oba kiki naye sirina ngeri nange gye nkivaamu. Owulire? Buli wendaga bajja kubuuza ovaawa. Kati okoze ekyokukyusa. Ate osobola onokukyusa bajja kusaba ebintu bingi nnyo. Ndoyagala kubeera kati kiki British person nti kakati leeta kino. Leeta naki. Emyaka gino ate bakugambe nti wano faate waffe ekyo tetukikkiriza. Kwegamba n'olabanga osibiddwa okuva mu buzaale. After all, we also don't have a national character. Tetulina national character. Tetulina national philosophy. Tetulina kwegamba n'abakulembeze abo kyovula bonna batala butazi. Omuchina ajja kugamba balina kye bakolerera. Communism eyo yabagatta nnyo nga Ujama bwe yagatta Abatanzania. Owulidde? Nti bwe muba n'ekintu kye mwenanga mukikkiririzaamu nga mukitunuulidde muba mumanyani gwe muteekayo ani anakitereeza ani anakikuuma ani akisobezza ani akisobezza. Naye wano tetulina mutuufu, tetulina musobo. Buli omu mutuufu. Kubanga tetulina yardstick. Kakati kiringa nga kye nagamba nze nti abakubi b'omupiira bali mu kisaawe nga bakuba omupiira naye nga temuli ggoolo. Nga buli woteeba gunywa oba buli woteeba buyita buyisi. Naye nga temuli ggoolo post. Mu Uganda temuli ggoolo. Uganda buli gwateeba buyita buyisi. Webale nnyo mu Uganda temuli ggoolo posts. Tewali woteeba ne baga nti oteebye wano oli mutuufu. Buyita buyisi. Buli woteeba baga nti eyo ggoolo. Naye nga tulina refu. Tulina refu. Refu atagala butagazi ati kati munna alina okutagalira buli gye gulazi. Awatali goal post ye philosophy no ye destiny
nti bwe nteeka omupiira gole beekoze mukulu oyogeddeko n'ogamba nti ujama ky'ogamba yeringa nga philosophy ya Tanzania yali omusajja Nyerere yagiteekamu abantu abawujama nga kiringa nga communism tukolera wamu tugabanira wamu tulima kimu otuga tulime kasooli fena tulima kasooli era n'abalimisa sayiso ne balima bonna sayiso n'olulimi by doing so mufuna kintu kimu nga mwena kyemutwala n'ebweru w'eggwanga ne boogera Oluswayiri naye kati wano mu Uganda ffe tetulina lulimi lutugatta tetulina kitugatta so tudiringa na tribes na madini ono yagamba nti ajewo oyajira mu 86 nti abantu nga bakolera ku madini na bikina bikine mu 6 nina kati ate kati lwe kisinga obulukulu lwe kisinza obunene kakati abantu okolera mu dini ne mu mawanga kati kiri ate kati kigaziye nnyo n'okusinga luli lwe kyali kubanga nze nga nkula sirabangayo muntu aboola Munyarwanda saamulaba Abanyarwanda bonna mbamanyi twakola nabo emisebo wane musingu osanga baali Baganda nga gwe bayita Banyarwanda apaana babazooza Banyarwanda bani bakankindi bonna ndikodemu obadde ki bazakaliya bankiranya agamanya ga Kiganda owulidde naye n'olunaku n'olu ne tuboola Omunyarwanda nti oba ava Rwanda saakirabako abakazi baaliko ku Abanyarwanda abamu batunda mwenge abalala balina ebibanja byabwe tetwaboolako Munyarwanda n'omu ku kyalo ne kati bakyaliyo kati Bannayuganda si Banyarwanda babe Bannayuganda babe baki kati bano bwe tuboola olwaleero baba balowooza nti betuboola Bannayuganda nabo ni ate balowooza mbu tubakola ki tubaboola neze saakirabako kisinze leero olw'essente olw'omukulembeze okulwa mu buyinza olw'okupapa okwagala okugaggawala amangu ebibiina ne bituletera okukola ki olw'okweyagaliza naye nga ffe ffennyini tetulina lulimi lutugatta ekintu ekikola eggwanga n'omukulembeze asobola okubaawo atya emyaka 4 nga tafunyeyo yadde lulimi lugatta bannansiibe anti kisinzira kyakulembeza yawulamu okukulembera abantu nekyokulembeza kuyinza okuba nga oyagala kwesimbawo kati munnu kukulembera ki abantu naye nga kyokulembeza mundaayo sente owulidde so buli mukulembeza alina ate munda kyakola ki kyakulembeza gwokulembeza ki Katonda omwebale nnyo kati gujja kugenda eri ojja kubanga obuulira bantu ebya politics ng'obigatta mu ki Katonda so obuvunaanyizibwa bwaffe buli ekyo ekitukulembeza tewali akiraba kiba ku mutima gwa muntu naye nekikozesa ebirala byonna abalala n'olaba nga asoma naye nga mu kusoma okwo ye kyakulembeza ayagala asome afune omulimu afuuke headmaster mu ssomero akwana abawala nga yeye obadde ki ate emizanyo gye tuwandika tugijjawo nga kyakulembeza ekyo naye ng'olaba ne mu kusomanyiza n'okuyita bulungi nnyo olw'okubanga naye kyakulembeza kye kimuwaga mukulu nga tugenda mu kalulu akaddako olowooza abantu babuuza abantu bano abajja okubasaba obululu kiki kye bakulembeza bwe kiba kyetaagisa ogenda tukulembera naye gwe awakaawo okulembeza ki kati gwe bakulonde ku kifo kyonna ky'oyagala naye awaka ewampalanyi mukulembeza ki muyinza okuba nga mukulembeza Katonda oba sitaani oba ssente oba mmere oba ebintu byonna so weebuuze awaka tulina okumanya ffe abagenda okulwala nti nyabo
okulembeza mpisa awaka kiki okitege tulyoke tukulo ate tuwe gavumenti nze bantu batuwe gavumenti zaabwe Ombaka parliament abana government because government bagibanje president ombaka parliament abana government no ngamba bana bakoze bibiina batuwe gavumenti zaabwe ze bagenda okukozesa nga bawangu okolagana nazo yes nga tuwangudde abantu abagenda okuteeka mu Uganda mu kifaananyi kya Uganda kye bagamba bana Uganda empya beebani kubanga ojja tuleetera ebintu ebizibu tuddeyo ate gye tubadde ne Museveni naye alina okukyuka naye atulage ajustifying afune justification y'emyaka gyaga mukulu nti why have I been there for 40 years justification eyo gitwandibadde tumusaba kati okusobola okumuzzaako oba butamuzzaako. Where is that justification of the 40 years? Omulonzi okizzeemu kyembadde ngenda okubuuza nti kiri wathe omulonzi eri gyali okubuuza omukulembeze ali mu buyinza nti yes obaddeyo emyaka bwe giti kiki kyetufunyeemu kiki kyotukoledde era kiki kyotusuubiza kyogenda okwongerako. Yes kakati abamu bakiyita accountability. Naye accountability ku reportinga bu reporting nti nakola kino nakola na kino naye justification ate kirala justification ensonga eyo lwaki tulina okuddamu okukola ki okuzzaayo after emyaka ya 40. How do we justify it? Tuga nti musajja mutuufu agituwe ye so si to report what has been done byanjawulo obanna okuwa example kyokwongera okukitegeera naye lwo okitegedde emyaka ano oyinza ofunayo example ennungi justification kyanjawulo nti katugambe nkoze ebintu byange byonna nfunye kino nakiri ne mama wange muyamba nabikina kyokka nina emyaka 18 omanya oba 16 mbikoze ndiki ndi muto kakati njagala okwasa omukazi wa myaka 25 toyinza kugamba nti olw'okuba nkoze bino therefore nina okuwasa omukazi wa 25 justification kiba kirala nti lwaki oyagala okuwasa omukazi owa 25 kogwe nti okusinziira ku byenkoze owa 25 yajja okusobola obirabirira okubisustaininga owulidde n'okubirabirira n'okusinganza kubanga nze oba nti kino mbadde nakakituusaako mu makkati neetaaga omuntu ali machuwa. Now that is justification. So si kyokoze buli omu alina kyakoze mu nsi teri atalina kyakoze mu nsi abalala bazimbye ennyumba ninga wasobola nagamba omusajja omu mu Germany mukwano gwa ne mugamba nti ne benzi eno yali avuga benzi benzi eno egula sente mmeke nambuya sente zeri agola ne mugamba ne benzi eyiyo sizeegula eyiyo egula nnyingi nnyo kubanga bwato wayise watuukira okujjano mu Germany wayita mu bizibu kiki bingi nnyo so nti benzi n'otuuka ate n'ogula benzi toyinza gibalira ku bbeeyi kwe gwate yiyo ya sente ki ne izinensi oli omu Germany gyakola okufunamu sente ezo gwe si gy'obaako. Therefore tuleme kutunuulira abantu kye bakoze bino abalonzi bagamba nti gundi yeekoledde kaki lwaki bw'abanga yabba bubbi nga tumulondola okuba yazimba kalina kubanga ava mu maka nga yabba bubbi owulidde tulina okufuna justification toga nti omusajja oyo okusinziira bw'ayisa maama we ne famire n'amaka ge nga bwe tugalaba tulowooza nti yandibadde muki yandibadde omutuufu omukulembeze. That's a justification. Nefe tunoonya bintu omuntu byakoze nenze nyinza okuba nga nkoze nzimbye amayumba naye nga mbadde mubbi nga nsadde akaba
kati gobuuza nti yeekoledde kati kuba ijja gwe kubuuza nti ayina kalina omukyala gundi ayinawo kaki mpalanya alinawo kaki kati nga naawe bw'olwokuba nga tokalina awo oyingirira bubbi nanguzi ng'ogatwegattemu iPod batuweeyo emiliyoni zaffe nange ndeko kenneekolera oba kennaagaba olaba corruption bwejjira olina kaki toyinza kubuuza gwogenda kulonda mbu olina kaki bw'aba talina kyalina naye nga asobola okukola mugezi si buli muntu asobola nti alina kaki kalina abalala ebizibu biba bikyabakutte nga tannakola ki tannetengerera naye nga ddala akola ki naye nga asobola so nze ndowooza nti akavuyo kano ke tulimu aka iPod ate kyeyamaani yali mu buyinza mukulu olowooza nti abantu bano aba opposition okujjako okwegatta mu iPod anyway kati sikyamanyi ebiina by'ebyobufuzi bino kale kankireete bwentyo let me not even say aba opposition kubanga mu iPod bo beegasse kati ebibiina ebyobufuzi ebirala byegasse n'NRM National Unity Platform yokka yakoze eki yeyawukanyeeko olowooza ebibiina by'obufuzi biri biyinza okwekwata eyo ng'ekitole ne bireeta presidential byonna ebyagenze mu iPod ne byekwata eyo ng'ekitole ne bireeta presidential candidate omu n'avuganya eno Kyagulanyi tebisobola kubanga ideas zaabwe si zezimu because there can be many presidents for their parties ng'era abapresidenti ba party zaabwe nga we bali ono president wa Jema president wa naye nga presidential candidate balina atya omu tebasobola kumuleeta ne bwe banaamuleeta bajjamu kuba ate bubenye lwaki kubanga bonna nga bwe beegasse tebalina kirini common kye bakkiririzaamu okugyako okukyusa gavumenti nate buli omu agamba ffe ekituleeta twagala kukyusa gavumenti twagala kukyusa kati point awo weeri si kyokola wabula kikyofuuka oluvannyuma lw'ekyo kyokoze ontegedde it's not what you do anti walaba wamala okukola ekibiina ng'afuuka president kakati bano bajja kuleeta omuntu ki omu oba bajjeko mu 7 and what happens awe wakulu so si kumujjako awakulu nga mumaze omukola ki okumujja awe wakulu toyinza kubanga owakanira kumujjako bujja olina okuwakanira okumujjako n'entegeka ennambulukufu gy'obuulidde abo abalina okuwagira okumujjako right entegeka eyo eriwa nze gye njagala yokka kino kikwata ne ku Museveni yennyini entegeka ye eriwo okwagala okudda naye president w'eggwanga yali atuwaddeko entegeka ye mmwe mumanyi because crucifyinga ono atannatuuka namubukulembeze sinnamucrucifyinga naye tompayiriza nze kyekugambye kiri bwe kiti toyinza kujjawo kintu nga tolese kiri beta ate okujjawo omuntu ng'oleese ali beta awo muba mu bantu personality nze ndi ku ideas issues okay saiso obugogwa bwe bwavaawo wajjawo plastic synthetic fiber yali better than ziri ensawo eza saiso still yali replaced by plastic better kubanga still yali azitowa biki okay so that's what we need si kujjawo Museveni wabule kyetunaateekawo ng'avuddewo kiki kitulage nno Uganda empya anti yeki president yali ebuvuma n'agamba abavuma nti abantu b'ebuvuma njagala mbakubira ekifaananyi kya Uganda empya wemmala okulinnya mu buyinza mu bukulembeze ennaku zange 10 ezisooka
amagye gonna gakuva ku nnyanja ennyanja eddewo mu mikono gy'abantu nga bwe yali ebyo byenjagala nsi ebyo byabyogere nnyo agambe nti ne Minister of Fisheries oba simanyi nebyennyanja bitwaliramu ali bagundi era wuno kabeeko kyabagamba naye n'atugamba owulidde nga lwaki sikuwakalu mukulu olemedde ku kabineti yes why don't people tell us what they are going to work with tusobole okumanya kubanga owala nakyagula nga tomwagala bwa naye nga ate towala na minisita nga towala na issues ze naye ate bw'olaba ne minisita alimu omulala gwaleese ng'olaba muzinzi ntajja kusobola kati nga nze ndi mu culture oba batwalira mu culture ekintu ekitali kituufu naye katugendera nonnondera omuntu gwempulira nti ddala kiki timwagala ajja kupromotinga bintu byange byendimu so si bino ebyamusimanyago nga situmanyi na gyavudde njagala oŋŋambe nti gundi agenda okuba minisita wa culture naye nga nti oyo musajja mutuufu ne bwe mba gwe Kyagulanyi sikwagala oyinza okwagala minisita we kubanga aleese omuntu ow'embavu n'amukwagaza lwaki batyo baleeta tebatya kubaleeta ye lwaki beesimbawo bokka nga ba personalities naye nga babeera ne ba members ba parliament anti wuliriza babeera ne ba councillors be bajja nabo wano mu kwesimbawo olina okuleeta abantu bo bonna batuwe totuwa surprise ezo okutuwa abantu be tutamanyi tuwe kabineti yo nga tonnagendayo oba oli foresighted ng'olengera mu maaso lwaki tomanyi bantu bagenda kukola naawe oba eri shadow government mu shadow government mulina everybody minisita wa kino minisita wa kiki mu shadow ki mu shadow government kati naffe bono batuwe oba tuyite tutya government pre-electoral government nze bagimpe yonna njirabe ne ministries zogenda okuba nazo tewali muntu ali foresighted bwati ojja kujjako Museveni adde wali mu nsika alwane oba Muhoozi oba Mao oba Moses Ali oba lulume owulidde banna balwane owulidde naye bukulu naye nga gavumenti bukulu ensonga zino nga tuzoogera zijjeemu lwaki oyagala nnyo nzijjemu Moses Ali kale bobo oyagadde omulemezaamu siina kyakola Moses Ali lwaki olowooza bamulemezaamu oba mu gavumenti naye nga wamulabye ng'asaba abantu ba kalulu wamulabyeko ng'ali bulungi nnyo akankana bulungi olowooza ipod eri relevant mu byobufuzi by'eggwanga Uganda siwulidde ipod olowooza eri relevant mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ebyo ebintu naze gambye nze ku lwange nakugamba sibyagala kati ate ogatta otya ebibiina by'obufuzi fuwaayo okujjako era nga waliwo obulemu tobiwagira kwekuŋŋanya ne bireeta candidate omu tebisobola obiwagira okwekuŋŋanya kale kati kandeke NRM eri ebibiina by'obufuzi bino eby'opposition byonna ebigamba nti tebikkiriza mu nkola za NRM yadde nga batuula nayo mbireeta eno okujjako national unity platform yegatte ku national unity platform tulina okubagamba kati nti bwe muteegatta ne muleeta candidate Poteya ffe omutawaana anti era abalonzi bajja kubuuza nti aha tuleetaani olabe nga nnaku yagamba Kyagulanyi nga bw'ogamba omulala wano abafuzi nga badictator tebakkiriza anybody to mobilize people in plenty era balina asalamu busazi naye singa abafuzi baalina ekibiina ekyabwe abalunzi lwaki bo tebalina kibiina banaba n'ekibiina nga tebalina kikulembera voters gundi tekyetaaga kuba kibiina kyabwe yabufuzi
Voters Voluntary over Checks and Balance Alliance. Team. Iwe balenyo. Voters nga balina nabo gundi yabwe eba guiding towards the elections. Ngeri voluntary. Lwaki bote bayina kibiina ba voters. Mukulu toli mulonzi. Anti nange lwaki tetulina. Lwaki tokulembera mu kintu ekyo n'ogamba nze kati wano wendi abalonzi bo n'otandikira n'aba actors and actresses abali mu social life ba media. Njagala kusimba miti. Abalayi ba Dream TV, BTV, awo nabakola ku Impact Radio. Kati awo omulungi yani. Uliriza. Era mukulu abalungi be bangi. Abalungi be basinga obungi. Nze ndaba bannaye ensegere abalungi bagenda bakendera. Abalungi tebasobola kubeera mu kavuyo. Kati ani anatereza akavuyo nga bakadduse? Kubanga abalungi bakirekera time. Ani anatereza akavuyo nga bakadduse? Time. Biro mwebale nnyo kutugoberera n'okutuuliriza Mukama abawa omukisa tubaagala nnyo temuva ku Dream TV, BTV, Impact Radio.